Gasimbagane Ne Bannamawulire wano ku Radio Simba Peter Kibazo mu studios ogikwanjulira osuzeeyo otya ampuliriza eyakoze olwaleero webale wonna osinzira otuwuliriza tukwebaza okubeera ng'okolaba otyo Peter Kibazo n'embeera mu studios za Radio Simba twagala kwetondera tutandise mu ddakiika 6 kikeerezi embeera ezibuwadde mu ku luguudo naye nina Haruna Kanabi nina Charles Romshana Charles ate sitegedde gyabulidde naye nga waali John buza abantu ojjaleeti banaffe mwenna batuwuliriza enkya leero mbalamusiza banaffe abasiraamu mpuliddeko nti batandise ekisiibo mukulu Kanabi ono yanaatubuulira simanyi omwezi yagulabye ye kubanga ona nti omwezi olina okugulaba Siraje yatugamba nagamba nti buli kibuga kirala omwezi different mulundi gwakyo yes Siraje yatukakasiza bw'oba togulabye tosiiba linde enkeera engeri emmandwa y'omulamu tesamirirwa mukulu Kanabi n'afinyonyola ebintu ebyo naye baagaza ekisiibo ekirungi naffe mujjukire naffe tuli mu makkati ga kisiibo muyinza okulowooza nti tetusiiba naye tusiiba tukoleramu ebyekisa bingi twefumiitiriza ku kibazo ebyekintu nzikiriza nkyogere mbadde nzijja naye naye njagala nenirabira naye ngaakane abateekateekera ekibuga kino bakuteekera keekera ngeri ki wano ali ndowooza mu ewandege mu maaso g'akatale nti paaka abagenda mu katale ate kati bazimbiwe parking ate kati bazimbiwe ekizimbe parking eyo kwigamba sikitegeera batabani ne bazzukulu ba Kasule ewandege boda yange ndi owai ate akatale bakazibye parking eyo ewandege batabani ne bazzukulu ba Kasule ewandege bawa offer KCCA bagule gaga nti ffe tuli available tuneeminza omuwendo gwaffe mutugule mugikozesenga parking ya katale ne bagenda mu negotiations neziwanvuwa nezimala emyaka kati bannannyini ttaka baatuuka ekiseera ne baga nti ti katukolewo bye tusobola okukola kyali sibuuza abantu naye twegamba kibi nnyo kuba nti ekyo kikulumye naye agenda mu kikatale kati naye expectation yali nti eyali azimba akatale yayina okaprovidingira emyaliro gya parking ng'ayitawa nduuza waliwo ekkuba eri emmanju kubanga kati nakatipande akaliwo ayinza okazimbamu nanyini n'ate KCCM wa authority okuzimba ate webanga kyali sibuuza abantu bali mujigula abatuwuliriza abaagalwa okusinga nnyo ab'emyoyo emirungi Katonda w'amaanyi ate wakisa mukulu Kanabi mu kisiibo nkusaba onsabe nange nkusabira naye ate ekirala n'obutumwa bwo kwesiga Katonda yekka ku nsi koze emyoyo gy'abantu balimba bakuusa ate Katonda yekka yajjawo ekibi ngontunulira kuruka kandi simanyi lwakyo mukkiriza nganze anto jukira nga kyagamba nti obulira wawago no wansi nga yewuliridde so mukuluka kandi tovuma toswaza tonyoma omanyi mulimu ebintu ebizibu nga Charles yagamba tovuma omanyi ba Charles tulina babiri banjawulo wawoona atuula naffe mu studio n'ali ku mukutu gwo ogwa Facebook Bwakabaka wa Katonda buzze gira spice kyagamba kati Bwakabaka obwo tovuma tonyoma toswaza ebyo soka bigamba Charles oli awandiika ku Facebook naye abewulidde kyekikuluma tovuma toswaza tonyoma Haruna Bato mzindalo majiba anti sekabalagala naye kati nzudde nti Kanabi bwe yasiibye bakyuka kati kabalagala ajja kubeera wabasa where is the rose
wabadde mukamulali ng'aweerako simanyi bweyenkana n'abeera mutono ewaffe nze kanabi alina entende yeeka ekyo kisinso kuba zibadde zange naye oli bamutisse kabalagala nga waffe ekyo kyawule ne tukuzuula ng'osiiba no he has declared abalagala atwalewo teekawe biveekwebyo kanabi amawulire atisse kabalagala kimanyi bwe batampa kabalagala baba bandyazaamaanyizza abanaye njagala naye kusooka kulamusa kubatuwuliriza yonna gye muli n'okubeebaza okubeera nga mutuwuliriza mukulu kibazo ne feedback tuzifuna mpolampola ne simba omulimu gwekola naye mu bufunze mangu nnyo amawulire mukulu kibazo gabaddemu ebintu bitasanyusa wiiki eno ebiwerako ng'ebisooka bibadde Karamoja okutta abantu kulwanagana naye nga ekituufu tekitegeerekeka naye nga kyava ku kusooka wiiki eri nga mejo omu akulira Land Force eryaga nti mwe muganya okutereera naye hero yagiyita hero baleetera geyene ekola amagye gajja naye gagenda mabega gajja ne geyene ejja nadde ndaba ebifaananyi mukulu kibazo nga geyena yatuuse wetutuuse nga bitiisa si birungi gamba abantu babatematema nga batematemende level ya ogiyita kibabalizimu omutima oguyawula omuntu ebigere n'obiteeka eri omutwe pote ntatuukawo gususse naye ate najenegera ni mukulu naga nti timunaba mukyalina omutwe omunene naye ndowooza katusabe tulabe kubanga Karamoja bambi eyina ebizibu bingi gavumenti yennyini yagaana okubeerayo kati ate oluusi obuzibu babuzza ku bantu mukulu kibazo bwe tusala ne tufe Karamoja ate ne tuyitamu ne tudde eno ku nsalo yaffe ey'ebunagana Kisolo nayo abantu babadde mu dduka nga bava Congo kulwanagana nga kubadde nako kwa maanyi naye nga baga nti M23 yarumba amagye ga Congo abalala baga nti Rwanda ni kati emboozi nayo nesigalawo n'abaffe ne bafiiramu eyo nga tuvuddeyo mukulu kibazeera walengedde abantu bwebanga badduka bwe bayingira ne mu Uganda basigala badduka n'amasomero ne gaggalwa kuba kati ge gafuuse ebifaate ebiddukirwamu naye byennaku ate ffe abasiraamu abalinayo obusomero era eryaffe eryasooka ne baliggalawo aga nti kanabi otunuza ga lubindi nzibu nade siganya abantu twagala tubayambe naye engambye nti ffe abalina akatono akaffe era ke kasooka naye ndowooza mbadde ndowooza nti ekyo kiba bekityo abazimba essomero eryo mukulu Allah ajja kubawa omukisa kubanga abantu bazina begogomawo kituufu nnyo naye si bana bannannyini si bagenda bane mujje mwewogo yagende mwenu bamusooka mu choice zonna ezabaddewo kuba eyo saddaaka yabadde yampaka ekibazo abadde atandise gwe kana ebintu bitunuliza galubine kibazo lwoyawaani mukulu kibazo era wiiki eno Chief Justice ensonga ezaaliwo ku bigambo bye yayogera naye yasituse n'abissaamu engatto ng'akulembeddwako n'omukulu wa ambasada olala Otunu n'agenda n'aga nti ebigambo ebyo nagenda kuteesa mu mbuga beevumbye akafubo ne Katikkiro wa Buganda naye abadde abikulembeza ekiwandiiko ebyo bye bayogedde baga byadde byakyama mukulu kibazo era nga tukyali wano prices z'ebintu emiwendo gy'ebintu bantu beeyongera okukaaba oba yadde wiiki eno ng'etandika ku Sande eyo mukulu Ramadhani Gobi yatuga nti musipeyalinga ey'obudde musome ekiwandiiko kino ekya Minisita Kasaija kye yali atulaze ekinnyonnyola lwaki emiwendo gy'ebintu naddala sabbuuni agenze waggulu era ssebo saali mubi kiwandiiko nenkiwa obudde nange nenkisoma mukulu John oba yakisoma omukulu yatugaa nti musome
musome mutegeere muleme kuwoza buwoza sabuni alinnye nga temumanyi lwaki akoze eki alinnye naye n'amaliriza nga tunenera nti ebinazi by'e Malaysia tebikyatuuka wano n'ekisembayo mukulu kibazo kitegeeza ebyakuno twalima bitono twawaayo ekizinga kiramba balime ebinazi si kizinga kyokka mukulu kibazo tubuuse n'ebizinga tuzze ne ku lukalu saidi zeeye bukakata eyo nayo bukakata sango be nayo wuyo bagambye naye bamutwala nsonga ya kulima muzigo ogunaavaamu sabbuuni omanyi kanaabi emyaka giyiseewo giwezeeko mikwano gyange baali balina campaign eva ku mafuta petroleum ono fossil fuels nga banoonyi nga banguza idea nti abasajja baatandise alternative netusinkana omusajja Omumerika ne Izama Angelo n'atutambuza ensi netwagenda okutuuka n'atugamba nti bano nti bemuliko bano nti babonoonera budde nti ababagamba nti mulime alternatives n'atugamba nti okulima Jan Trofa ndooza baali bamuyita Jan Trofa baali bamupopularizing n'atugamba nti avaamu the amount of oil ekibira kye weetaaga okuteeka ku ttaka okufuna oil gwe yeetaaza okuddusa emmotoka ennaku ebbiri nti ensi tegenda kulya konze n'atugamba nti ne soya kuba baali baagala kozesa soya Jan Trofa sijjukira nakyekira n'atugamba nti ensi ijja kuba tejja kulya nti mugume tukoze ebibira tubikuume naye ng'eno bwe tusimaaga omu ttaka kati ne banaaba ebinazi bano balina okuddayo okukola assessment okutema ebibira byaffe byonna n'obikuba ku ttaka n'olima ebinazi bisubstitutinge bye tubadde tujja ebweru sabbuuni ne butto kiri viable in terms of the economics, in terms of the environment, the ecosystem okusinga okuleeta butto ave Pakistan okuleeta butto ava bali abamulimye cheaper Brazil bwe weesanga ng'okutema ebibira byaffe akimye butto Brazil wakusinga bandivudde ku bibira sebo kyogaa nti oyinza kuba na bibiri ebibira n'ebinazi katugambe kati wano mu Lwera baawaayo mu China nasimbawo muceere ebijanzi tebiddawo simanyi lwaki singa twali tugambye nti Lwera yena tumusimbemu ebinazi owooza twanifunye ekali ginene n'ebifo ebifanako ng'ebingi ndowooza ddala nti eyo topic obaolyawo olwaleero gye tunaatambulirako etunuulira ng'esinziira ku kiwandiiko ky'omukungu oyo kuba ebimu ku bye nalaba teyatuwa alternatives kati nensigala nga neebuuza bwe yali annyonnyola munnayuganda yamuga nti manya Malaysia ebinazi byagira otyo soya wa Argentina ne Brazil baafuna muki omuzira nti kati guma kati nensigala nga neebuuza nti oba prime minister ate ye yasingako kuba ye si economist naye muntegeera yagani munnange mugende mukwate ebikoola by'amapaapaali mukoleki fisherwoman mugende mukwate ebikoola by'amapaapaali nabikozesako bika problem weri tebiriiwo ndowooza nabyo tebiriiwo naye amatanga wamu no kibaza raisins ensonga nkulu nnyo to destroying naye bino bye tuleeta binaatumala era niidi yaffe eri mu binazi byokka kuba kakati sebo tugenda ebukakata bw'ogendayo olwaleero batwala acres z'ebibira bazireplacing neki n'ebinazi kalangala bwe kyabadde sango be abantu bali mukola ki otema hardwood ow'emyaka ebibiri osimbe ebinazi the comparative advantage erina okubeera nga nene nnyo. The larger question eryettaka eryebibira lyali lyani kati waliwo ebinazi libeera lyani ettaka okusinga eri because the original land is land nga lya public ate nga it's held in trust
for future generations. Ekyo kimu. Kati bw'oli kwata n'oli wakanabi n'oyakanabi teekamu ebinazi then it's Cannabis land. Eryokubiri ndowooza lya NFA naye ate era bw'otunuulira ne baani abawa ab'ebinazi era baba bali abali munda abamanyi public land weri na eruwa gye baddigazeetinze negira naye in the long term ate se welabigi kyotayogeddeeko nti si kuba buwittaka abakulu abo baawa ebifo ebyo eyo kampuni ate yafuna n'omudidi okuva mba so-called donors omudidi omunene ddala kwegamba naaba nga afunye ensimbi afunye ettaka lya bwereere kwega naaba nga alina ne impact ku economy nebeera ki because ebyo interventions abasajja ab'America bwe balumba Iraq omulundi ogwasooka mu 1990 I think nga protecting Kuwait, part of it was nga baga nti supply ya oil mu nsi Kuwait ye yayinamu obujemu mu OPEC nga must be protected. Oluvannyuma lw'ekyo amafuta gaalinnye ebbeeyi mu nsi kubanga Saddam bwe yali afubutuka teyagenderaawo yagoocha ebirombe n'abikuba neki Abamerican bwe bakwata omuliro ndooza by 1993 the barrel of oil yali eshootinze to earn a new rate that had never been seen. Abamerica, President Bush Senior at the time ndooza nga tannavaako actually kyekyamuwanguza n'akalu ng'agamba akwate reserves za America aziteeke mu katale ka America omulundi ogwo. Abasajja abalala nga mwe muli ne ba Republicans be yali nabo nga baga nti olutale Iraq lujja kuba lutukoze eki lutusaze nga America. The cost implication nga America yandibadde nti bwe twagenda twa defending the supplies of the world era ensi esigadde eri nnomu era ne ba imploringa Bush nti amafuta gaveeyo eri gye twabataasizza gajje mu katale. Kati ffe wano bw'omala okuggyako balw'omushana ebibira bano simanyi nti ewaabwe balina ebibira baakanaabi baki the advantage gy'obawo bagamba nti the intervention mu economy egenda kubeera mu luzungu bakiyita palpable ng'osobola ogikwatako. Munnayuganda yandibadde amanyi nti emirimu gyeyongedde sabuni mu katale ya kebeyi tusobola mu exportinga butto tumweyongedde ogoberera story ye Sangobe naye kubanga bafuumuula abantu n'ente zaabwe ababadde bakama amata n'abalima kati baga nti omunene agenda kukola sirowooza nti ekizibu kuba nti baleeta ebinazi ekyebuuzibwa nze kyanane gavumenti yantunuulidde njoke ebinazi oba oli awo eri strategic crop njoke tetulina wetusobola kubirima nga tetusaanyizaawo byetulina nituba nga kubanga mukulu kibazo tugenda nitulabira nti Uganda ekyali nnene nnyo okay bano ogira nga ekibira bakisaanyaawo nogaa nti tolina wala osobola kusimba kalitunsi kubanga basaanyawo wano emukono waliwo basaanyawo ekibira ne basaawa natural forest ne basimbamu umbrella tree ne basimbamu kalitunsi awo ennina ebizibu wali obuzibu tolina alternative kizibu John kyotannaba kumanya and I will blame you naawe nti bwe wali editor oba oli awo ebimu tebyali byangu abamawulire naffe tukoze disservice nene nnyo ku bantu nti oli bwajja gavumenti neereeta emboozi yaayo ne investor kibazo gwe yalonze ne bajja boogera oluzungu olulungi ennyo ne bateekamu taamuzi zaabwe ezo simanyi biosecurity tetufaayo kusooka nti owange katusooke twetegereze tumenyeemenye ono gwe bagamba ebinazi byo ne kino kyojjawo kiriwo ekisinga impact egenda kuba ki ku byonna kati ne kino kinzizaayo abataakuguka kutuuka waliwo akasayijja mu economics wabeerangayo concepts bbiri nga ziri very basic emu baagiyitanga scarcity endala choice
ngaga nti kwezo zombi ozanya nazo zezidetermininga buli kyokola mu production mu kugula mu kola ki choice buli wotuuka mu choice ng'otunuulira omuwendo gwensasula gwenkana ki okukomparinga nekyenfiirwa nekyentwala kati wana economies zaffe wezirina okudecidingira kubanga economy and we have a second one that we are doing and it's all getting very bogus bwoba protecting the industry to the level gye tukoze ya sukali for example abasoga n'obajjako emmere almost a whole section of this country cannot grow food kubanga balima bikajjo ebikajjo ne bafunamu minimally naye nga gwo protecting okulima ebikajjo ebyo noga nti this section of the country erima bikajjo sukali n'omutuusa bigenze n'ebunyo abasoga muzensubira nti obukulembeze obw'obusoga bwe bukyamu kubanga baba mukuma ebinyeebwa ne bagamba mulina ebikajjo maybe sinza kubraminga government kubanga bo benyini balina obusobozi obugamba nti muve mu bikajjo tulime amaido kasooli bategeza ano busoga was the number one maize producer. Yes, naye kakuwe ekyokulabirako kimu waliwo ensi eri mu South America kyabazinga yanyokuvanyi government kyabazinga tomusasula musaala uyina bannabyabufuzi byetusasula omusaala kikyo gamba bamuwadde olubiri gali kwoleka tekisookera ddala kyabazinga afuna omusaala monthly ennaku tebagongeza ayinza okuba yaguga baali bagamba 5 million bazongeza bagudabolinga hajako ne escort naki nabemanya ababu kibazo tuleme kukuchugira nze ekibuzo ekimu sigendayo nti joga tonyoma amawanga mangi kibazo mu buzibu bwabwe abantu baabwe babateeka mu ssente ne bakola ki Japani kantu kasindo kalinga lukuubo wekati tukizinga naye mu bukugu bwabwe basobodde okukola ki okubeera nga balina kyebakola ki kyebakola mu technology bwe nadde nsoma ekiwandiiko ky'omukulu oyo nga alternative sizira kyesose kyenasoose okwebuuza universities zaffe zo ziyamba zitya nga tetunaba na kuleeta baabinazi n'abavawa solution eziri loko feze twestudingidde baprofesa baffe kuba tuli nnyo ne muguni egamba nti tusomese abaana sayansi neggulo nalabye oba yabadde minisa nti omanyi mu budget proposal zaabwe ze baleeta banna sayansi baagala kubongera ki sente kubanga ba mugaso nnyo sayansi waaki oyo gwe tusomesa abantu atasobola kuvaamu local remedies nze nkyanoonya isu ekyambuzi isu ya beeyi kweyongera beeyi sabuni kweyongera ngani nkyanoonya moderator waali alese kawa mu studio labisika tewalese walwa mukaaga luli no isi boyagala kudda mu isi wa musana badde ebanga ebirowoozo byonna bimukulya kabalagala nolwekyo kabalagala tena kumukwata kwa kyala naye issue waza amuterese wala because you see problem is emiwendo jalinye emiwendo ya sabuni eyoka erinnya emiwendo ya sabuni eyoka erinnya emiwendo y'amafuta yalinnye emiwendo y'amafuta yeyoka erinnya ettaka wetwagulanga eka milioni 2 milioni 3 kati eri milioni 4 milioni 5 milioni 10 where we usually talk ente eyagulanga mitwalo 10 now it's a million plus so problem is bigger problem is bigger na kwantikati waliwo abadde akinyonyola yesterday I think that was Betkamya ku radio Simba aigigi kyala Betkamya aigigi naga mukyalo bobbe enkoko ab'okukyalo bakutta bakukuba kozi nkoko yaabwe it relates nabo
naye wano bw'obagamba nti Kampala babbye biliyoni aga naye zange nze nga nziina nze tebanakunziba bwose talaba bintu ya public ng'ebyabwe tebadireetinga very good tebalinkinga bobbi buyo waga bwe yali wano ng'aga nti kyanoonya kwe kupopularizing the fight against corruption mu bantu omuntu amanye nti bwe bagamba nti Kanaabi yabbye ssente z'eddwaliro tebagamba nti yabbye za gavumenti abantu bakifeeling ekiri popular mu kyalo. One of the reasons why I lost elections, why no actually I didn't lose, ebizu byenafuna mu elections. You lost? No, I didn't. Bakuba it was worse. Okuba koyiz kati ngabo mukimanyi koza abantu bafa ng'olyaga nze bwe munanonda nimbasa kukika bugamba erije batereke emenvu manye bajaja fe baterekanga emenvu eri kati ngamate mutuukayo enagwado zimulinde gengere then mulire wa mu transparently kati yaga mami am so tall nja kutuukayo mbawe so abantu bali balonda Jimwezi abamuwagira bonga bamanyi asobola okutuuka yeri anyagalete and that was popular. So ekiri popular mu kyalo no corruption and indeed it is popular bala katukutwa genda yo otunyagire, it is not genda otusakire. Now eno sabuni ewafe is political okugula akalulu bali bakagula sabuni tokagula moroka bino church muji wa sente abazimbe church house bichebe mulira baba wa check na ye eri boleta check tosobola kufuna kalulu oga kana kapopera kakozi zeti woyagala kalulu oleta sabuni na woyagala kalulu oleta munyo. So they deal with the basic chovala it chafu se political. So question yo kulinya kwemiwendo wano why it's a conversation, it is political. Singate chali nye astronomically ebade beyi mere, right? Now would be in trouble. It would be a different issue. Nkati it was actually erinya nzo kubanga gwetomanyi ne abagula mchele gwalinya abagula akawunga abagula sukali n'amatu kati FM omucheri eri tugulya once ku mbaga ewafe ne ku Christmas tugulya because one badoga the nyama Christmas bugula omucheri oludenye Kampala tuchamanyi bifaayo. Please Twazo, I'm very informed. Atena jo achigawa chogera anto wero chu severe other second so komale ibrahand. So therefore problem weri erinti choyogera ko mu economics is corrupts, that our economy very resilient weri na weri kulwenza wabweru weri na weri ku economies we ku economies indala tulina okulaba engeri gye twefitinga mu economies indala. Now kati bw'oyogera ku environment oba ogamba tuliye naye tusobola okubaawo enkya, that's the concept. Nti leero ndye but ndye in such a manner nti life esigalewo after have gone nga sikyali mu nsi. Ono waleero agamba kona kaliwo tukalye wali bagambira nti wedde ji so the question of majigo nagamalawo kubanga oyagala continuity y'enkoko. So goyina okugamba nti munange totema muguli omuti ogwa environment oguteretera nature ogutuwa amazzi n'ebirala enja kusobola okuba ekyo kigamba mugunjufu. You see, he must be too. Ayina okubeera economist ate ayina okubeera mugunjufu. Engachi kwa mwanga chibumba agamba that's beyond being an elite. You must be an enlightened elite. And tobayina, you don't have them. Gundi mukuru romsha njagala kulungamya mu katono nti mu bantu bana abawansi naddala mu bitundu ebyo ebimu ebibaddemu ebibira bajja kuga nti olusi be bakuba enduulu bakoleki mu kukuuma ebibira naye ate abajja okubimalawo beebo beeriti oba batali enlightened nga abana abannansi bo bamanyi omugaso gw'ekibira kyabwe. You see, abaliranyeewo bw'ogamba my father, my late dad nta akube tafali just relaying the brick kuzimba Makerere University agizimba naye nga tagisuubira kugigendamu. You see, the peasant was instinctively progressive. Kati wano kyekiriwo the elite aliwo
ali very destructive ye kyaliko kiri omwana wange n'avuga mpenkone today. Now katoyina okubuuza kibazo and I'm giving it to you as homework. Geno nonye nanyini company esime binankani ebyo ebinaze ebyo nanyini yo then nanyini yo anaji localize nga wano bwebeve eringa ya mzungu wano mu deep state ani nanyini yo. Now number 3 waliwo abandi badde bakuba enduulu okusinga ate nga balina obusobozi obukuba enduulu kulwaki basirifu sijja kwogera manya gaabwe kulwaki basirifu kanaabi kulwaki oli musirifu aye ng'olina amaanyi eno nsi yo gw'oyogerera ab'ensi naye oli musirifu. So are you part of the shareholding? Are you part of the local content? And that's basically why the problem is that abatutta baffe and theme eri simple tobalabula jukala nga tuli ku kirole nga tuba kuwa mpira wali wagulu kirole bwe kikuba omuti bwe kikuba ebinankana bene ebiti bajja waggulu amatabi nga oluyimba luli tobalabula. So in other words waliwo agreement, there is a consensus mu batufuga tetolabula abawansi because abawansi baagala nsi yaabwe. And basically but let me also apologize on this. Tubayita abawansi who is wawaggulu wagulu yani abantu ba bulijjo abantu ba bulijjo mukulu kibazo obuzibu bwaffe tufunye nti ne community yaffe banansi kubanga ekiseera ekyo yogedde ku binazi nti twasaanyawo ekibira okay naye mukulu kibazo bw'otuuka sinagenda kalangala naye njogedde n'abantu bange bagenze kalangala ate twalina story twakuba omukulu eyatukubisa story eyo yatusaba tugiyingiremu yali mukwano gwo Andrew Rutaya nagaba naye nze Kano Brigadier Andrew Rutaya Brigadier gundi Ukraine baina Kano Geno title yannemye okutegeera ate eri bajeno baji motinze president yabagana kati tebachali bajeno no Kano Geno kati ne muganda wange kati nge Rutaya eri Kano twali mulekera kati Kano Brigadier kakati obuzibu butatunuulidde ng'ogyeko ebinazi kalangala ensonga lwaki mukulu Rutaya tusaba tugiyingiremu nti n'ebizinga ebyasigalawo ebitwatwalibwa binazi abantu babiyiikira ne babisaawa omanye ensonga ebyasaayisa kwokya manda nakusimba muceere simanyi okimanyi nti kalangala emu ku bitundu ebiva mu muceere no kalangala is a major producer of rice naye nga omuceere ogwo bagulimye at the expense Bugala bani tutwalina ebifaananyi bingi nga basaawa buli kabira konna konna we kali bwokya amanda agamu gajja eno bagenda Kenya ne Rwanda awalala nga abantu bano abaali bavuba impact ya yokulwanyisa obuvubi bagamba nti obuvubi obukyamu bwe bava mu nyanja waliwo story family gyemumanyi omwami alina akazinga yalinako landing site nga landing site eyo yamanyiye business ye mwasolooza ensimbi ezimubeezaawo kati bano aba anti-fishing illegal fishing nibagenda nesanyawo amaato gonna nakirina ebintu n'obuzimbe zimwe waliwo kati abaali mu business eyo abavubi ne bamugamba muzeeyi naye kati ojja kufiira wano kiki tuwe kuzimbe tulimeko omuceere tujja kusasula n'atandika kati kupangisa ne basaawawo ekibira kyonna ekyali kizinga kye kati environmental disaster eri ku Musese eri unimaginable naye bina nga bitunula nga bigenda mu maaso nema
chunura bali mu mutsimbi bali basaba every morning basaba more and more money like over to you see ono omushana abadde agamba mbu ffe tuli wano tusirise ne minister of environment yani omukyala mama Mabira teyalina nansonyi yajja mu maaso gamba nange nja kubaatula mmwe ne Katonda abalaba atema miranga nga atema miranga but I mean nze eno issue okwawukana namu nze ekisooka sigitunulira nga issue ya miwendo sigitunulira nga issue ya environment per se but eno top security issue mu mawanga agasinga kubanga sustainability ya mawanga nemmere eri paramount nga security issue ekyokubiri your environment should be a top security issue abasajja aba Pakistan emyaka ane mabega era nkutegeeza okukenya nawe nkutegeeza nti singa Russia yeteemira mmere kasinga otabyavaako dda bwe yanekitaddeko sanction tetujja kukuguza muceere singa Putin ali ku mavivi John ekyasuula communist bloc principally yali mmere Soviet Union kiseera ekyo yalemwa okwerimira emmere emala abantu baayo ne beesanga nga balina kusimba nnyiriri awo nagamba communism wafonye kutunu akyatugasaaki so I want to conclude so you are right nti ekigambo mmere kiri very paramount nga kyaza conclude and the street fact mbadde nkuwa example ya Islamabad baali bagula omuceere at some point India ye yali esinga okulima omuceere mu nsi yonna ate ng'egulima most affordably nga kitegeeza nti bw'ogula omuceere okuva e India I think even up to today bw'ogula omuceere okuva e India bw'oba totaddeeko economic controls ku border omuceere oguva e Buyindi nga bagutisse ku mmeeri ne gusanga gwe baalimye Busoga ekibimba nawa nga guli gukyali kiipa ogwavudde e India n'aba Pakistan bakisalawo kigenderere ne bagamba nti tugenda kusigala nga tulya muceere kuva India lubeerera olw'ensonga nti Buyindi eno olunaku lumu lugenda kukya egambe nti Kashmir mutwala oba sibawa muceere ne balimu omuceere gye twagenda okusembera within 15 years after that decision government y'abannamagye aba Pakistan yali etuuse level yemu mu export y'omuceere ne India wetwogerera kaakati globally the cheapest most available rice is from Pakistan the cheapest rice globally balinga nti wa China ava Pakistan aba America bateeka markup ku muceere gw'aba Pakistan oguyingira ewaabwe gwa bitundu 140 ku buli 100 ku beyi gye guviiriddeko e Pakistan okusobola okukkiriza okuyingira ewaabwe 140 ku buli 100 ba protecting ogwabwe one ewaffe I don't know what markup we put on rice but one of the most taxed food items ni wano muceere mu kuyingiza wano tusobole okugezaako okugrowing industry but that decision was a strategic decision it was a security decision kati wano ba thinkers baganda babalwa omushana where are your thinkers abalowooleza security ya wano ne bagamba nti emmere sabuni butto endya y'abantu n'okubeerawo kwabwe n'environment is a security issue oba nabo bali mwaji wadde omuliro omusajja akugambye nti eno gavumenti y'abavubi kati bagende bavube bw'oyamba abakulimba ekyo gwe kyayagala olowooze yes kyayogera kitegeeramu nti eyo yaleeta omukulu ono simyalowooza ku security esimanyi kuki it matters naye chazi yabadde awunza wawayagala mu kuwunzika tusaba onzikirize I make a comment ku issue ya security but bw'oba otunulira muceeri India n'omuceeri India and rice tunulira ani abawa ensigo who is the supplier w'ensigo
America is supplying No. is No. you go and check Charles katika nkwe ekyokulabirako ekirala juzi McDonald's yaggulawo the second biggest chain mu nsi yonna eya McDonald's eri India, the second biggest chain. Naye bwe baatuuka e India ne bagamba abayindi obummonde bwammwe mu kyuma kyaffe ekisala obummonde tebujaamu. Gavumenti ye India ne bagamba mutuleke. The most you can do is obummonde mubugulewa wano. Ne bateesa ne Egypt ebaweereza ensigo okumala emyaka ebiri. N'oluvannyuma lw'emyaka egyo ebiri gavumenti ya India nayo yali edevelopinze capacity okugaba ensigo z'obummonde nga ziri nnime wali. India tayinza kukkiriza nti India ne Pakistan America yamusupplying ensigo nga n'obummonde yasalawo babutuwa emyaka ebiri omwaka ogwokusatu. Ate wane waffe ojja waffe eggwanga erisinze okuteekamu investment omuceere investment olimanyi Japan era tulina okwetereza lwaki Japan eteekawo investment y'omuceere investinze nnyo mu rice growing rice varieties naki kati kambere diplomatic ngaye mukuru kiwazo go back and read the yoga and also made I'm checking right now actually very good chwanzo so kola go and read dynamics z'omuceere in other words what you'd call global food security iyo na architecture yo nga bweri but the larger issue bino byolaba ebyokujjawo forests ebyokujjawo ebibira it's siganta balete bamanyi nti kibi kyoyina okunoonya ani atwala tayito ebeera mu manya gaani bwobanga obadde oyina mabira and it is 100 square miles oli najja n'abitema abitemye undercover y'ekikajjo finally tayito eyo eri mu manya gaani initially yali mu manya gaani right bweba yali mu manya ga Uganda government kati eri mu manya gaani so awo kyekikuwa then so it's land grabbing. It's land grabbing. Besides land grabbing. Yes, it's not about this economics of yours. It's about land grabbing. Kati encha in the future mwe wojo kulabira plan yawe nti ettaka ekibera kya budongo forest bakitutte bagenda kukikozesa ki because bana abatwala ettaka banyaga ettaka they are looking at 50 years plus ensinga bwegenda okuba bamanyi nnyo ebyamataka bazukulu baabwe nga I will tell you nti abamu baali balwana 1986 nga bamu wano nga bayingira mu Kampala nga bala batwala ettaka and some of them are Chibazo's good friends mukwano gya bakibazo nnyo ate liyo eyali ku now insecurity eliyo eyali ku sina ranka mwene atafuna kutaka insecurity in terms of security ono omuntu omunafu oba mu bwongo oba mu ndowooza omujjawo. So you have very many abayina ettaka in the interior naye nga banafu, so you okusala amagezi obaleetera embeera ng'embeera tebagisobola batunde ettaka bagule boda baveewo and you have a new crop of people, so it's a genocide. Gasimbagane Ne Bannamawulire olina ensonga gy'olese obadde olowooza ku India era nde nkutonda engeri gy'obadde onywa strategic nti balime emmere yaabwe bamala Pakistan naki actually mbadde ne paper gyensoma wano ya Bangladesh. Bangladesh ye alwana nansigo ziva India. Monsanto nga Germany tebannamugula ya setting up a seed production company India kati wa Germany luli yalinga wa America naye aba Bangladesh bagamba nti nti ffe tetuyinza kubanga buli kye tulima ensigo tuzikima India naffe twagala kuzikolera wano. Kibazo njagala okitereeze bulungi twesaasa abagako naffe mbadde nsaba kibazo akitereeze bulungi nti ensigo za India abazikola ba America ba Germany naye kyogere muzina luku wato mpakanya wano because bazikolera no soma it does not matter who zikoledde anyway
ebyo byonna biri ku kiri ekigambo ky'okozesezza kubanga noono a developing ensigo aziteekamu ssente atufuula abapakasi be is a strategic intervention yaga nti ne bw'onooba oyagala okulima era ojja kukomaweewa wange naye ate nooli n'amanya nti okay kanange mbirime nnyo oba nfiirwa sifuddeeyo naye katubiteekemu ssente ye omuntu wange abeerenga ensonga y'okulya tekyali ki nsonga nti buli muntu mu ggwanga kuba Egypt nayo yakikolako wali obaddeko Egypt na Misiri balina ekyo ekigaati kyabwe gavumenti ega nti waakiri ne bw'oba oyina siringi 5 tojja kugenda ki njala naye njagala kukomawo wano nga bwe tutunuulira biri ebirala nali Egypt nga ndaba ng'ekikyafu bwe batyo bo bwe bakikola ekintu kyabwe bakyokera ebanga si tojja kufuuka kizibu nga kikomando kyawano ate ekikomando kyawano kirina enjawulo ssebo kuba nakyo kigenda kikyuka eŋŋaano bwe yeeyongera olw'okuba siiyo nga capati ekendeera neggi nalyo lirina engeri gye likola ki kati n'ogenda okukazinga bwoti ng'omuntu takyakkuta nti bw'okawa mutabani wo anzaga naye ddadi leero kantu nga kagenza omulundi gumu okiraba naye ekibuuzo kiri kimu where is that strategic intervention twagenda mu OWC gye mbadde nkubuuza nti bwe mpuliriza Matiya Kasaija njagala kuwuliriza bwe mpuliriza Dr. Professor Ramadhan Gobi because Ramadhan is such a bright brain. Is he? He is. He's a superb economist. Obuzibu bwe mulina omanyi mukulu kyazo olina okwegendereza empapula zawandiise mu sphere ye economics because abantu bawano bajja mutunuulira nga ku Twitter warrior but empapula Ramadhan zaayina mu economics zimulaga nti he's a trailblazer. Sebo mukulu kibazo eliyo nenga sinagala kwekyo kasogere ejakanabi kati waliowozeza nti ng'engano engano kati tolina wotagenda tosanga kikomando kitegeeza nti engano yeri kowa ku bintu byetuli wano naye kati wegenda obuuze anyango ali makwaicha mukwano gwo Frank tumwebaze tuyitadde investment ki mu kulima wheat ate aja scale. Do we actually have a comparative advantage? Tuyinza okubanga mu kumulima tutamulima expensive. No. A capture. It was one of the main crops. By the way, as early as 60s. Sijino yejogerako eja Paris development model. As early as 60s ngalima wheat. Yali ni completely neglected. Naye batubanga tumanyi nti okulya kwa chapati is a growing industry. A competing na muchere. Waki tetuli investing zao kubanga tegeeza nti tujja kugula engano all the time. Ate volume y'engano ejja kubanga kwaki yeeyongera. Tutadde mu investment ki tetulina zero. Nolwekyo ekyakimanya kutegeeza nti sebo bw'oba oyogera nti is very brilliant naki olina okumanya ebintu bibiri eriyo bathinka naye batuuka ku practice completely zero. Omumwe nteeka n'omukulembeze waffe mu kwogera n'okunyumya muyitirivu nayogera Africa 500 years ago. Naye bw'ogenda to examine practically what's happening on the ground on his watch. Neweewuunyawo omusajja gwe mpuliriza yonna ennyini. Gasimbagane ne Bannamawulire. Gasimbagane ne Bannamawulire wano ku Radio Simba. Peter Kibazo mu studios gikwanjulira John Kakande, Haruna Kanabi ne Charles Rumshana. John, Yes. awo twagala kusesetukawo tuyina two situations eziri mu Uganda. Actually eyokusatu nayo eri very close to that. Eyokusatu Kanabi yagibuuse yabadde ya Amison
the new arrangement ekisooka nti amisom avaawo bakozeeyo a new structure eringa amison sijjukira the abbreviation naye yo yenjawulo gyeyina nti eyina ekkomo bagiwadde timeline. The timeline is your terminal ogenda kukola okutuuka olunaku gundi to handing over kati sawa ya transition kuwa buyinza government ye Somalia yekwatira ekintu. Nawulidde jo ba commentators ku Fox TV ne ku BBC oluvanyuma nga baga nti naye ensi kyeguddeko nti tugenda kuwa obusajja obulingo obutalibani ensi omulundi ogwokubiri n'ebyokulwanyisa eby'amaanyi ennyo nti but that said omwogezi w'amagye ga Uganda naga nti amisoni ne bwenevaayo ffe tetujja kuvaayo ffe tugenda kusigalawo tetulina gye tulaga. One, it's been an income activity for the forces in Uganda. Babadde bazitusasulira batusasula. What is the truth? Nti yene bweva bagenda kuvaayo. That is what Kulaije said. What have you found? That is what he said. Ye mwogezi w'amagye ga Uganda yatugambye nti amisoni ne bweggalawo ne bwegenda nti ffe tukyali wano. Kati twayingire Congo and I want you to really twayingire Congo nga tugenze ku pursuing ADF. I don't know whether it was a hot pursuit. Hot pursuit kitegeeza nti oli akukubyemu ne mujjanga mumugoba naye guno si bwe gwali twateesa ne government ye Congo ne tugigamba atulwana ali mitala nti tujja ne tutwala operation Shuja naku ngaziizo ne batulaga ebikompola ne batukola batya ne tuwummulamu tukole enguudo ne tutandika twabadde tuli eyo ne tuteesa ne government ye Rwanda. Government ye Rwanda ne tufuuka banywanyi ba mukago. Did we? Well, that is the report we have. Ne border ne ziggulwa. In barely a breath moment ne tulaba ene bundi bujo bayitawo bundi bujo bunagana ng'abantu bayingira nti zitokota zigavuga ne bukedde n'adduka Ukraine nti zivuga bunagana but nga refugee bayingira womusha nono siyo omugwentera okukkiriza tudazeeyo nagamba Russia womusha nono siyo omuntu gwo mu luzungu baga nti bwowuliriza ebigambo you take it with a pinch of salt naye byaba omushana bw'obiwuliriza you don't even use a pinch, you use a spade of salt nti n'omanya nti omushana kati bw'agenda okwogera lw'omushana ebyo bimunyumira n'atandika kati nagenza okulaba M23 kubya abantu naye aba-Uganda ne bagaa ffe tetulimu ffe tebannatukuba eri omukwano gwange atera okwogerera ennyema gyesara kajingo naga nti muwulirize baamagye bokka si baakadeyi bano balw'omushana kati tuba tuli awo gatuga nti n'ekikompola kyagudde ewaffe. But for me the question is amagye bagakubye nti tulina M23 Daily Monitor egamba n'amagye ga UPDF bagakubye n'okuwamba abantu ne babawamba across board. M23 yali habited wano ne Rwanda wawolwe baali wano e Munyonyo omusajja waabwe yabakulira bamujja Rwanda okumuwaayo ntaganda the Terminator nga kati twagenza okulaba for me the most telling tabalina mu kampu ne batoloka mu NMC nga RPA bwe yatoloka ne batoloka mu kampu ne bagenda ne the most telling of all this bobo tunuulidde I think since last evening Twitter handle ya General Muhoozi Keine Rugaba Commander Land Forces aka my army senior president advisor aka also known as my army special person bwagenda okugamba gatola kuba waliwo yansanyisa yagamba kati tukizudde ekiri Karamoja mwabatukana mwe mwavaaho okufa kw'abaserikale bange kwaki temugenda mutuviire John bwogenda okusoma Twitter handle ye alaalika Nyamwasa mukulu Kayumba Nyamwasa nali manyi ali South Africa alaalika Kayumba Nyamwasa ndi musajja gwe tuveeko
fe omusajja twakolaganye naye kati tutegeregana n'okutegeregana tie tetwagala kukozesa waffe. Now that is very telling. Without saying it, he effectively says Uganda is the base. What was? Na ekibazo. Agambye tokozesa waffe. Kitegeeza w'okozesa. Try to kukiza omusabiri. Naye kati dynamics zikyuse kati tekyakwetaaga wano kyaluka nga tonakola interpretation wanagambako ekibazo ne mugamba bw'aba akoze endagaano nole tebijja kukola. Why? Because ayina ekizibu kino ekya Nyamwasa. How would you resolve it? First ya kibazo yakyuka kati mmana ekyo mmana njagala akkirize nga wakkiriza mu santo ente nakiri nakyo nali mutu so wajja kukosa pinch of salt not a spoon. Mukulu kibazo ensonga nyingi. I have warned you enough. You are playing with my country and the results will be terrible for you. RNC bebani abo. Yes. General Kayumba, please try to respect the Republic of Uganda. That says you are not. We have made peace with Afande Kagame and Rwanda. Try and respect that. We sent you your man last night. That means ate nekyo mukulu kibazo otaka okitegeera nti oba oli awo akikoze okulaga ono gwe bakkanyiza naye nti sebo mukwano gwaffe anko ebikola y'omukulu oli we are not party publicly nti we are not party Kagame namweza message kubanga dasobola okukubira akasimu sirowooza nteeka akasimu katakalina naye naga nti kangiteeke mu public domain bwe mwamanye alinga abalokola bedda abalangi abagogoda abalangire bibi mu lwatu nakola bwenti mukama kali munsonyiwe kati akirangidde public babayita bagugudde bagugugwe ebibi ng'olina okgenda katuuti n'oyatula naye mukulu w'ekyalo kansokere ku Somalia nyabye wabba n'obizzaayo Somalia ekisookera ddala manya nti waliwo stalemate. Somalia twagendayo okuyamba gavumenti yaayo okuba nti yeddiza eggwanga aba Al-Shabaab n'abawagira twafutize. Ekituufu kiri nti mission oba objective etufemye okolaki okutuukiriza ekirala nti ne AMISOM naye yaliko ssebo timeline era waliwo ekiseera oba mukulu Katumba Wamala bwe yabeera CDF basponsa baayo abazungu bwe bagamba naye bannaye time tetuuse okuvaayo mu Somalia era Uganda negamba tekinatuuka embeera ekyalimbi bannange kyakyaliwo bikugoya mutungo nga tebagala kuvaayo. Kankuwa ekyokubiri nti yes twagenda okuyamba okuzaawo emirembe mu Somalia naye kakati nayo nefuuka another enterprise nti Uganda eganyuba nnyo abasirikale abo bagendayo n'afuna ku doola ezo n'azisevinga najja wano n'agula ploti ye n'azimba ennyumba ye era se waliwo ekiseera kyatuukira nga bagamba nga weŋŋamba ezigamba nti okuteeka mu contingent ogende Somalia ayiza oli mwana waani oba olina kuwaayo. Ate waliwo lipooti ezajja mu biseera by'okulonda awo okuwedde ebalirawe nti Uganda n'abajaasi byalina okuteekayo bayitamu Kagame ya deployinga more than required naddala ya deployinga nnyo ba veteran towards election bagamba nti ba veteran bangi
bibayita gundi nawe jangoge nole kukutika dola mu Somalia gundi jangoge nole ka dola gundi kango hegalinga yalinayo part of the election strategy nti bana baje kutawanya bana abali aggrieved nabo baweleze bafune kuki ku dola e Somalia nti nesa Uganda nesanga abajasi benyo kubayo basukumye mbatekedde okubayo balinga bagamba nife tumanyi mutwalo bobanga mulina mutwalo gumu 13 mwe namanya byamwe kijja kubasasula ketegeza nti Uganda kati yesanze nti operation tuyamba bali ninga nafe toyamba we are also beneficiaries in a way na yatenga waliko political stalemate El Shabab is not defeated. Government ya Somalia yenyini etagala wade omanyi nti president ne prime minister bali kumbiranye president yagoba prime minister aganto time ya gwako dada nga bali muki president yaya kweyongera bisanja omufuyo gwayo gulabika tewali subi nti mwaha gumu myaka ebiri kati obole abo bali abakujju bagala kaganti kati amisom kati alikomi nti kati waliwo group mpya nayenga essentially the same people eroni wagamba nti tujja kusigalayo ayinza okubanga yakukyusa linnya nti erije badamanyi amisom abaddeyo emyaka emeka evuddewo kati waliwo group mpya ate nayo bagibalire emyaka emirala 10 ate bakyuse eriyo bano muna Uganda abagezigezi bwakole company emisolo ndimema okusasula nagamba encho sanga oko trading nankani sign post mpya eyali Rufuka store osanga ko Rufuka trading company abo babiri banjawulo unajua emisolo gwange chisi that company was wound up wawono mukulu politician yomuge manyi gwagawa naye na akoli yako kale nacho kinzo okubanga that kind of strategy echokubiri olese issue ya street problem in the region muno eksokera dalo buzibu buliwo nti ensonga za Congo ensonga za Sudan zetaga kuzihandlinga at a regional level from twagende Congo probably try over ambitious okulowooza naye nze nalowooza nti uppermost kwagala kukola makubo John kankusomera message eno possibly neyambako Peter please tell John ono bamuyita Sam no other detail Peter please tell John that very interesting as he discusses security around us this week President Kiir surrounded his deputy and their residents with forces because they had failed to agree. Uganda and Rwanda have each had a set of M23 and they are usable and disposable depending on the mission at hand. Did you expect Uganda to be in the Congo and Rwanda stays back completely? What is the agreement? I would like to agree for once with Romshana that even when we went to Rwanda to discuss with Rwanda, we never resolved our differences on the Congo and who controls what and who controls which resources. The Congo War is a territory war about resources for a government that has failed to control their territory. Until we arrive at a point when we have a regional player that is stronger than the others that can stamp their foot, we will continue in this ping pong. Oganti Sam. Yes, Sam. Of course, mkulu Sam alinensonga entuufu. Okujja ko wenyaga okwakola naye nti wewawo
resources mu Congo nazo ziringa bait naye nze ndowooza nti Congo interest ya Uganda ne Rwanda buli omu tayagala kulabika nti awagira abawana n'oli okay naye nga Congo eringa ganti sereke proxy war nti boba Uganda bwe balenge n'aba abazigu mu Congo abajiwalanya olya nga nti wae $1,000,000 kako ba emundu zizo naye sikuwadde stogedde eriyo omuntu akuwa story nakubuuza ABCD nagamba we have not talked kuba njo bijje era bakwata nabyo tobako difference jonkolako kakati ne Uganda of course yegalanga M23 nino omukulu amanyi okuwa kawa naga nti kakati esimu giteeke wali bangamba giteeka mu flight mode giteeke mu flight mode nti nezange zisigadde wali n'omusirikale nti kati tunyumye man to man nti gwe bw'onoowulira mu byoyagala sengejjamu kubona bayengejjo nobikozamu toyogera ku linnya lyange naye the information is usually very rich yagalamu amagezi n'omulwe mulala n'engoye yazikwambulemu so eriyo mulala yayina office ku Crescent Towers nga bw'oba oyingira mu office ye ku Crescent Towers wawone booth ku checkinga ng'akugamba ne peni bajja gikuweera munda ne notebook naye atuwadde kabalagala leese ekizibu abamu beebase nekibazo naye afuuse yirwere mugonjazo olwokuba njogedde kuwa Crescent Towers n'omusana afunye ekizibu tubakuoyo wa Crescent Towers eyagisangamu banne nanka ne mapeni eki naye ekikulu nti Rwanda yali open negamba nti mmwe muwagira abatulwanyisa abali Congo mulwanyisa abakomentinga genocide nga Uganda ega nti ebyo leka kutusibako matugambuzi kuturisango naye kakati of course mukama waffe kamanda akyatudde lwatu nti sebo ffe twakkanya n'oli n'olwekyo bye twakolanga jjo byerabire kati tetukumanyi yensonga lwakingamba nti issue ya problem ya Congo problem ya Sudan tesobola kubeera resolved by an individual actor but actors by ne Burundi is also an actor in Congo kubanga naye gamba nti abagirwanyisa bali ki basinziira eri n'olwekyo tuteekwa amawanga gano Uganda yadde gafuna okukkaanya first of all abakwembeze balina okuba nti balina understanding ne trust buli omu ng'atrustinga munne ekivuddeko obuzibu bwonna nti abakulembeze baffe at their level balina mistrust era ndowooza omukulu kamanda wajjiramu nti kitaffe yasindika mwana yennyini yabanga ali muki mu involved in discussion nga bano banaffe ba judges main foreign affairs baani ekigambo kyabwe tekirina weight eri oli either alina kwogera naye yennyini Zelensky agamba nti njagala kutula ne Putin ensonga zo tuzisolvinge kubanga agamba nentunayogera omusajja watuweereza bwani Lavrov bwani bwebwogera oyo abikkiriza anaabiteeka mu nkola wetaaga okwogera n'oyo yennyini anabiteeka kati abakulembeze balina first of all to resolve their mistrust. Mawa agamba nti bw'oba olwana nti bwe bakuyimbulira embwa nti totegana na mbwa zino gwe lumba nannyini mbwa kakati Congo najja tukola akazannyo Kisekedi is also a smart guy kubanga first of all bwe yajja mu bufuzi Rwanda negezaako naye okumwogereza ne Uganda ne moving us very fast ne mwogereza aga nti atukanyiza n'okukola operation joint kati member wa East African Community ne tukola ne MOU mzibinaga ne twagire n'okuyingira mu East African Community
netukola MOU ne bwino tanakala n'agenda e Rwanda era nawe nakola MOU this time police ku police naye ng'ebigendero byonna byonna bye bimu kulwanyisa butujju bisani Congo ene wafe yagikola nga ffe tukola n'abamaje eri n'akola ne police naye nga nabalina MOU shikedi muzibu buzibu is a smart naganti owaye bano babiri bano balina entalo zaabwe sijja kuziyingiramu I will not sign mukwano gwange Haji yangambanga yali sponsor wa program eno Haji Sebagala yanganti bobeera oli musuubuzi ng'ogenda mu byobufuzi otala ebiri mwabatazanya kuzaala kanabi yali Kampala nga abasajja bazanya zaala ekimyufu kiri kidugavu tekirya oteeka ku kisajja oba kikazi queen ali king Talia ti kakati Haji yanga nti nti gwe tutegana otala ebiri ku kisajja oteekako ne ku kikazi oteekako ekiri nawo byalya wabikulira nti kati neshikedi yes yatala ebiri ku kimyufu yateekako ne ku kidugavu yateekako kati alina ku kisajja n'ekikazi abalinze gonna heganabanga ye side na side alya naye nga ekiri uppermost nti awo game tugiyiwa nti bano bonna ADF M23 ne bugrupu bala bonna buvudde okuba nti politics wa region eno abakulembeze mu region eno Kinshasa Kigali Bujumbura Kampala ne Juba balina issues to resolve among themselves. Gasimbagane Ne Bannamawulire Karoli Rwonsana bino bimunyumira no ensonga kyolese nayo mu ensonga bbiri. Okay, anyway no wazikozesa tunaenda waziri bbiri esooka ya Somalia initially ekizibu kyali ki ekizibu kyali that the Islamic courts za kwata Somalia ate ne zireetayo obutebenkevu omuzungu agenda okuyingirirawo Somalia was stable, had stabilized wa Islamic courts naye olwokwanti omuzungu yali takkaanya nanzikiriza engeri Islamic courts gye basaala olese kanaabi akamwenyu but those are facts. Tebayingira mu Somalia nti Somalia was ungovernable oba yali ekutise no Islamic courts and I think that was like the RC system enkola efuga yo yali set the system yayo and it had stabilized Somalia. Omuzungu nayingirawo kati mwe move uprising y'abavuka the youth which you now call the Al-Shabaab erese y'amawanga kati genyina is omuzungu akanyiza in Islamic courts ibintu katubitereze ngabo bakanya n'abatarabani ibintu katubitereze Somalia edewo in other words ogenda kwa ne Somalia which is all inclusive and the National Resistance Army occupation anaka bebe ino okufuluma obe yagala obate yagala because yagira ku it's factional ye ina side emu ndoza wala na speech ya mukuru Museveni jawanga alayira nanga aba Pakistan mudeye wamwe you remember nga yogera ku issue ya Somalia so the doctrine ya mukuru Museveni obo busiramu obo bwakanabi simanyi tebumugira so it's going to be resolved siraba kyamanyi kyagenda kukola bajja kuvaayo aba Somali batule bakolegwa bazimbe gwanga yawe ingeri je bagala wakudini yawe yagambye nti tugenda kuva Somalia esigale nga Afghanistan ng'ebyokulwanyisa ebisinga amaanyi tubiwadde abasajja no the bazungu have agreed the bazungu have agreed it's a resolved issue now ekyamhozi Kaine Rugaba neshuja katemandwa naga waliwo knowledge eyogezo muzumu ayite gulimba watugambe wamwe mukola ki kalimbo wenkoko kalimbo ngoteka kumya no yongerako yogera kiki na kale kambi yogera kulwaki tolabirirono
ngenda kukutta so gote kulimba guwe ensonga ate bwe ndeta kamulali sina kumanya chobala bat emizime erite bajiwa whisky abo bako wamwenge bigere because kuyinza okutamya ne gwogere ebirala so kati muhozi kainiro gaba emandwa guno gweno gunywaki emandwa etandise okwogera and fortunately tekola ki terimba omukula asobola okuyamba naye omwana talimba. That's the good news. Abakulu bano ba Kakande ayogera diplomatica na talimba naye kasitakuwa omwana dadi yangambye nga byonna abikuwa so omwana atandise kwogera amazima dadi agambye nti taliyo amalele gambe taliyo naye jali and indeed church together nti jali yes ne anziza kati the problem here what you call shuja obulimbo busooka is are we fighting ADF urutaro mkulu Museveni waina ku Kasese area ya Rwenzori Semulichi sector is it ADF because the ADF yeyogereranga Kabanda, you remember Kabanda mubisere ebyo Kabanda yalita ina WhatsApp za lero nga masimu tegaliyo communication technology teyaliyo nga bakozesa satellite phone naye nga asobola okubeera mu nsozi nga n'enkuba etonya n'akubira abamawulire nga nze Kabanda this division or this brigade tukubagana bweti n'akuwa so ADF would talk. ADF ya lero in courts is mute eno mwe mwogera erieta kola ki teyogera tebannafuna kalimbwe mulungi no chengamba you kalimbwe gwe balina wankoko nzungu. I'm trying now to go to the original chebazo atunulira ensonga nogitunulira noginterrogatinga no yagala otuke ku nucleus nte ekizibu kyabalwanyi sabuye bote bo wanemese emirimu kumulirwana egi amina so ADF ekizibu nte kyenda bayikiri mu Semulichi sector nto omuyekera ajjo okulumba agulewo frontline Rwenzori sector obo yingira Bunyoro ojo yingire Ruwero ku rugudo rw'Ruwero ngo yise mu Rukola obwami wene Mityana Masaka is that sector abayetaaga supplies ibyo kukozesa now because you remember they say nebisawe ebimu babikwa bakakwata ebisawa byabo amajiga UPDF gachoga nti walune ebisawa landing sites not running sites airfields zabakuteza abayekera kati supplies ziva masisi mbade njikulaga kumapo kule kuvira kati wabanga ziva uvira obo yino okutunira security y'oluguudo olwo nga luyite mabega wa Goma lujeru ite wansi wabo naganeri bujeru yingire mu national park ye Congo the opposite of Rwenzori national park that is Semulichi national park wagende ngulu kana kugamba sometime back ejeria UPDF NRA bweriri yingirawo libalemesa okufuna surprises zijene ngulu waliberawo okulwana because Rwanda eriyingirawo in other words mukulu Museveni kasita yingirawo mu sector yabo nagana mu sector ya Chihi alemeseba nokufuna surprise okuva Masisi eri wansi abalese je kumpi ne boda yani ne boda ya Kagame and therefore Kagame abayina okuyingirawo and indeed within that period of time wo ulirant Kagame yagala kuyingirawo nga police. You remember now boy agama yagala kuyingirawo nga police to fight crime waberawo demonstration zamanyi within Goma. So what does it mean? It means ndabamulwanyisa bazimba sentiment against Kagame mu areas za Goma ne Masisi that sector. So katolotalo olaba luli nti ono gwayomba naye Nyamwasa. Now who is Nyamwasa? Totunuulira Nyamwasa as CDF o ayakulire je ya Kagame. Tunuulira Nyamwasa ne Kazini nga bazimba ejeri ya M23. Because Kazini yali ame commander jeri ya Uganda, Nyamwasa yali ame commander jeri ya Rwanda. Awo Uganda ne Rwanda wezizimbira ejeri wandise yankunda nga bazimbe jeri yawo mu Kivu. Now naye nga bonna balina yo shares kati Nyamwasa as Nyamwasa aina shares mu original what you call M23 sijagenda mu story ya M23 ngeri je yajja endagaano eyo olwo budde. Now kati Nyamwasa bagenda mu buyekera
abakimanyi nti alina okusigaza Congo as a base area. So chokozesa then ye infrastructure ya M23 gye wazimba. Mbozo okuzimba ejje mwe mutulira musirikale nayo musirikale sike ekikulu kiri Peter amwemmere, Peter amrecruitinga, Peter abawa intelligence, Peter abaterekere mu mundu. Bebye ebikulu. Kati Nyamwasaawo ayinawo networks ze yazimba because abaddewo mu lutalo nnyo. Ne mu lutalo olujjawo mu Butu. So Nyamwasa knows Masisi ground very well. Now Masisi ground jamanyi erimu abanyamulenge, erimu ejeri aba ndimo kulita abatu samsara never want to use those ethnic lines. But the ejeri the other paper mukuru Museveni je yawandika. Awe bajje ejeri akuba mu Butu. Ani alizimba. James Kabalebe nani? Ne Nyamwasa. So Nyamwasa awayinawo base. Katu muhozi nawo abakiriza nti Uganda ya muzimba. Two things we know kwebuza. I'm talking about addressing the original kibazo. Mwazimba wachi. Because initially when mukuru Kagame yiwe ya okay. Kike cyaba kirigi okukirigita. No sekano akanzimbe Nyamwasa. Why? What was the dynamic? Is it that mukuru Kagame nama mwamula banga azimbe jeri balwanyisa? Now, so two things you need to understand here. Nto muyekera alwanyisa Uganda bwaba agenda okufuna surprise mu areas ze Masisi sector ya Burundi because namanyi bali abayekera nabayekera bali mu government eyo kuva Malawi ne wansi kakwenzi jaddukidde ruchera baseija then obo ino okubaza Kagame's intelligence because naye nayo militias. Now kate ekiri bunagana is that mukuru Museveni bwe yayagala ayingireyo alemese bano okufuna surprise balwana. So in other words okuduka kwa refugees katkolaba is not the first time. Baso baduka ko you remember there was when the Iran nga tuyingide mushujja. Now katuguno mulundu gwa kubiri. Why? Because ndengera Nyamwasa nga ayagala ayingire mu areas za Masisi na yavawa abawano question eri nti mwamuwerekedde so kuwacho na ayomba yamwe tutolokako wamaka kandi lulite ya tutolokako lulia tutolokako bali wana M23 ne batoloka emasi ngabala PF bwe batutolokako mukuru kibazo nzikiriza mu second oyambe ensojje we cha M23. You can only have M23 mu history ya Nyamwasa. Na M23 ne ya Makenga yalibi waye bibiri ekimu kya Makenga ekirala kya Ntaganda. Ekyantaganda kyaddukira Rwanda ne bakimalawo. That one which withdrew towards Rwanda got finished. Na abasigalawo Kagame n'abawani crime ICC for trial. Group yawone eriyeji yaddukira wano ya Makenga. Kata ya Makenga mukuru Museveni yagizimba yagitasa. It cannot be attacking Museveni's interests. Nga Museveni kata yaganya bena aba Congo mu operation is attacking Rwanda not us. No, you see they are saying the Congolese statement egamba ntejeria Rwanda kamanduzi bayambye M23 okuba ejeria Congo. There is no way Kagame can support ejeria M23 ya Ntaganda. It doesn't make sense. Atalumbe interest za UPDF for what? Ebirozo byowulira mu program eno Siriya Radio Simba n'abagindukanya wabula by'abantu kinoomu weeyongera okuwuliriza. Kanabi omanyi kati tuli mu territory rw'omushana gyanyumirwa naye omuwuliriza era muwuliriza ayina ne byayogera ebiri critical nojjamu ebirala n'oleka eri mayijjo waliwo Twitter handle jenadenga yaga nti drop a name y'abantu gomanya asinga obulimba oveewo ne baleeta Romshana enda byenesi amanya agaze ne Romshana yayo Romshana nete yayongedde ko kirala kyo tokati woganti omuwulidde esebo eliyo bamugambye chao oja ko osaze wedline ase yakogera tananyega sinawo ya kigambo cyo osobola okugisala ola mukulu kibazo njagala kutandikira noza tutandika Somalia tubadde tugandi tuvaayo biki twagenda kukola ki kubanga Somalia twagenda nga bacuba
teyali initiative yaffe nti ffe tugenda okugendayo tutereze. Lw'omushana akirese bulungi nnyo. Islamic Court yatwala eggwanga ne litereera naye twalinganga era ekyali Algeria nti tekisoboka. Mano tetujja kubeetaaga. Egypt gwe muvuyo gwe gumu ogwo ndowooza era gwe twalimu nti aba Muslim Brotherhood akalulu baakawangula bulungi nnyo. Musajja n'atuula ku ntebe naye ze muyita international powers neziga nti era kuneebaawo ng'ejjako gavumenti ennonde naye ne bibanga ebya Ukraine wayaga nti banayi mwaŋŋamba mujja kunjerayo nti owa erindako katono tujja kubanga abalwanaganya. So naye ekirungi ky'ebintu ebyo nti tebiggwa kubanga ideology egy'olwanyisa oba olwanyisa ddiini. Kati bw'ogamba nti Somalia bali bawithdrawinze bo bakikkiriza ono waawano ye bwaga nti nze nja kubeerayo kati tutuuse okukyetikka naye kyesimanyi kiri mu interest yo kibazo nga munnayuganda nange ne Kakande oba omuntu omu yalabanga ekyo olw'okuba alina control ku ggwanga asobola okukikola kisimanyi oba kinajja ne mu parliament. Okiraba kati mu Somalia tuyinza kubanga tubadde emyaka gino gyonna ne tuviira yawo kakati enankane bwatyo bunatera okutuuka ku magoba nyoga ntuvira yawo anti kati kyekiri olinzirayo ku kyeyaga strategic. What is our strategic presence? Eyo tujjayo ki? Kuba America bwe yagenda Iraq n'awutula makampuni ne gakomawo ne gazimba ne kyekya ne Sudani tusobodde kuyingiza kyenkana ki ng'eggwanga bwe tuba tuzze ku sayidi eri ey'ekivandulo nti munnange bino bya masenare naye bwenzija golodi ani tugenda kumwetikka tukole ki tuleete ewaffe tusobole okulima omuceere abantu baffe baleme kuddayo okufa enjala. Kongo mukulu kibazo eyo story ejja kugenda ng'ekyuka naye ekisookera ddala nze kyendaba nti Kongo yazze neyingira mu East Africa. Era ndowooza nti spirit ya East Africa bwebanga ddala weeri eya free movement simanyi trade kubeera nga tubeera wamu. Lwaki kizibu nnyo okubeera nga kati tutuula mu community yaffe eyo ne tuba nga tukkaanya ne tuteesa ku nsonga ezo ezitutabula bwe kibanga kiri wakati w'amawanga n'amawanga nti Uganda Congo kuba bwe kiba kya Uganda kiba kitegeeza nti enkya President Museveni bw'avaawo era eyo issue esigalawo kubanga ya mawanga kuki Kagame bw'agenda kitegeeza nti eyo issue ekola ki ebaawo Rwanda ku Uganda ku Congo. Naye ekibuuzo nze kye sinafuna ansa yakyo zino ensonga ziri wakati w'amawanga n'amawanga oba abantu abamu abali mu ofiisi n'ebigendererwa byabwe naffe ne batutikka ku kiroole nga kibazo bona wakwata family wega nti eno ensonga yaffe ya mu maka naye aga nti naye wayi omusajja gw'okayana naye ebintu nga byammwe nze nnyingiriramu wa nditoyogera fena tuyina okugenda era waliwo family ezimu ng'abaana bwe bakulanaga naye wayi kazende eno business gyatuyingizaamu si yaffe ezo enkayana ze zaki z'abantu be naki ngayo omuzadde ayomba agenda n'ayomba n'omuntu kati n'agamba abaana gwendera bayogedde omusajja oyo genda kumuzaala enkayana zibipindu kati kakale ate gwe omwana oluusi oyinza okuba nga olina ne interest endala ezikufunira ku sayidi eri naye olw'okubona akozesezza amaanyi ge n'oga nti owaye tebanzaalukuka kanzikakkane. Njagala kuteeka Kongo muvuyo gwaffe ogwo gwonna ku mbeera efaanana bw'etyo. Ekyokubiri Kongo ngoberera nnyo issues zaayo waliwo group etera nnyo okukola reports bakola bagita international crisis group era eyogera nnyo ku proxy wars era ne ku luno bwe twayingira ye kye yasooka okulaga neetuwooninga
nti entalo mu Congo zigenda kukola ki proxy wars zigenda kujja kakandi kyagambye nti ffe betwagenda n'olinaga nange nzize tukole endagaano Kishekedi naga nti mwagala kwemala goga mwenna mujje mutuulewa bwe tumala okgenda omukulu akulira land forces n'atuga nti enkambi za ADF zonna tuzikoze eki tuzisanyizawo ne tulinda ba prisoners of war obooli awo neki n'addamu n'atugamba nti we have killed them in thousands waita ndowooza omwezi nga gumu abantu ekongo ne batandika okudduka emisinde Reuters simanyi obadde omugoberera nga stories zijja baateze zibbomu baagize bwe bati nankani nga amagye ga Congo tegaliyo ku defendinga ki bantu baago ani abadde akuba abantu tetukomye ku ekyo tubadde tukyali awo nti ate kati baba n'abalala nabo bakoze eki basitudde enkundi naye Congo erimu amawanga kati gali asatu Uganda Burundi Rwanda fenna tuyinayo interest oba abakulembeze baffe sijja kugakubanze sigiinayo simanyi n'omubaka nkiikiriro weerugbewaga bwe mubuuza nti owa banna Uganda babadde basuubula Congo simbaawo zokka bajjayo ne gundi gonja ne baasi zaabwe zitambula naye balina interest ene ye mundu kyena kugamba nti singa byamawanga ku mawanga kwagala kutereeza nga si bantu abali mu maofiisi okukozesa ofiisi zaabwe nga kiweraga nti nja kuzaalukuka bwe nkulaba mu lujja lw'oli omusajja ezo issues zandibadde zibeera resolve lwaki East African Community tebeera forum we tutuula ne turesolvinga ensonga zino naye ne zibeera kakati ola omukyana naye ayina interpretation ye gundi agenda gindi onadda masisime naye singa muwanga abaddewo nayagadde nnyo okumanya nga parliament ya Uganda ku nsonga zino bazimanye kiwanvu kyenkana ki era CDF yagenda Congo nga parliament manyi mukulu nebagezaako kuwoga naawe naga nti bino si yammwe mukulu bo baali ba appropriatinzeyo budget ye Congo etambuza amagye ge Congo basaba billion 9 sibo kiri mukulu kanabe kibadde ngamba mukulu Habyarimana ajja mu lubiri n'ateeka enyuta ko Rwigema ng'omugenyi omukulu naye ng'alengera Rwigema agenda kumumalawo uno namugamba kakana Rwigema has become Uganda as a national army you are safe singa mukulu Museveni Rwigema Habyarimana yamugamba eje ya Rwigema alimalewo what could have Museveni done yali agenda kwakwata abatebusi yali agenda kuba disarminga abamuwe because you are dealing with guerrillas now katubobo ina ukiriza nto ine jiri Nyamwasa nbalenda abantu kitanga gamba nabamu abazizaayo ndabagenda kuli nyenyonyi what are you going to do with them how would you destroy them that's why I was telling you ntono yongo omuyekera aba ino okunonya base area etagala Kagame which is the Masisi sector katubwa ingere na atemako Congo indeed Kagame cannot do business economy ebe kurashinga and then you overthrow him ekyo weekiri kyengambye nti abakulembeze na agenda zaabwe ze tutamanyi ffe nga bannansi naye nga amawanga gegayingiddemu bannansi naye tetumanya agenda zaabwe lwaki bakola bwe bati kyenkubuuza nti bwe tuba nga tulina omukago gwa East Africa John kyagambye nti osobola okuleeta play omulala Sudani tugenzeeyo Congo tugenzeeyo Rwanda tunenengana tusobola tutyo kuresolvinga Gasimbagane finally kukibazo kamaliriza nti Congo ne side eno gye tuliko eyina ebyobugagga nabyo biyitirivu ba mafia b'ensi eno nabo batunulira wa wali akavuya wanaava ebyalayisi era tebajja Ghana nti omusajja ayingidde nti nawe kwata ebyo nawe genda naye mu kavuyo kamwako nga n'abakongo bafa nafa abaffe nga bafa bonga bayoola bye bakola ki bye baagala Gasimbagane Ne Bannamawulire wano ku Radio Simba tusigaze obudakiika butono nnyo Peter Kibazo John Kakande Haruna Kanabe ne Charles Romshana njagala comments biri ngenda kutandikirawo Charles Karamoja ni your farewell to Jacob Oranya
manyi agende eri abadambuza nti Olanya tomwogeddeko but Olanya ndooza twamuwa substantial time week ewedde. Yes, ekizibu kya Karamoja mu seconds into zero it far exceeds cattle rustling and disarmament. Nze mu bankitunulira nga nva Kapoweta waliwo ekibuga kiri mu South Sudan waggulu wa Kidepo National Park eri side eri bakiyita Kapoweta, kibuga ky'amaanyi nnyo. Kati bw'oba mu kibuga ekyo oba oyingira Ethiopia abali abatigura abalwana ate wano wansi oba oyingira mu Somalia awo wonna then ate n'oggulawo mu Yemeni. Kati sector yonna across the sea sector yonna there is heavy trafficking of military technology. Mundu z'amaanyi technology y'okulwana y'amaanyi yeyingirirawo. So what I see in Karamoja si disarmament, si bino Uganda babente biki no kyenda Bakaramoja buyekera. Now there is genda kukiddako nagambye nine dakiika 2 kati kireka wakikireka ne mala kino. Okay, kati ekyengamba ekyambo ya nembere kandi ne mala yinza majeba nenkuwa kanabi Haruna bibiri okutule. Karamoja basically nze baddeyo emirundi sigumu ebiri naye buli lwentunulira region eyo erekeddwa nnyo emabega n'ebizibu byayo nga bingi kyetuyita state tennabukala mu Karamoja. Tulinga abali mu Eastern Congo. Simanyi Eastern Congo maybe by design kubanga bagavana gye bali na kiki naye nti abantu baayo batuko kuba ndi life yaabwe gye balivinga okuva edda. Torelate nze ate abatulukana bano omukulu bayogerako ne kati ebyo bibye nenze nkutunudde region ya Uganda. Nabadde ntunuulira ku lukibazo ndowooza kankireke kubanga nale ntunuulira Yakobo nga bamuleeta ng'omugugu nenzikiriza nti ensi iyo tukole bye tukola tusavinga abantu mu bulungi tumalirize naye nga kwegamba si kintu kiki ng'oli mukago. Harun John eri akugambye John just one comment okuwandegeya nti actually mu basement waliyo parking ewandegeya abantu tebagikozesa bukozesa but it's also not well looked after. Kanzikize nti mu basement jeri ni akatale kana kwa business kana kwa visible kati bw'omayo ka shielding no covering naye kangende ku Karamoja bigger issue concept ye y'obutale ino okukyuka tambulako nze woli 18 17 including parking. Karamoja kakanda ali ku buli obw'omubuulo. Karamoja kyendowooza nti fenge eggwanga tukyalemeddwa okumalawo ebizibu by'ekitundu ekyo. Kyannaku nti okuva mu bafuzi b'amatwale nuko kakati Karamoja ekyali nsonga. Ndowooza President Museveni in time okureviewinga approach ye kubanga yeeroza nti disarmament neyewaana achievement zakoze neyewaana nti akoze disarmament nowekyo he has pacified Karamoja. Kati kitegeeza nti weba wakyaliwo street aterengezeemu as vicious as it was kitegeeza nti alina okudayo ku drawing board n'atunuulira bizibu ki street problem ne social economic problem ebireese ebizibu Karamoja. Ekyokubiri mukulu ekibazo of course tusibula eggwanga fenga eggwanga tuwadde Olanya ekitiibwa kumusibula nga wadde speaker waffe neze speaker ye muntu asoose okufanga speaker. Uganda badde ya mukisa tibana wa president afiira mu ntebe sanjagadde president afiire mu ntebe kiba kirungi president n'aserving n'avaako nga tafudde si kirungi nnyo era obuzibu baddewo nga speaker afudde tulonda situlonda n'olwekyo
naye ekikusinga obukulu kanawe gyayogedde nti kituwe ekiseera okufumintiriza. Ekisooka nti tulina ebiseera bitono ku nsi banakujjukirako ki tonyoma tovuma toswaza gwe eggwanga lyo abantu bo banakujjukirako ki kiki kyokoze gwe bungi bw'eggwanga. Ekyokubiri tulina okwerimba nti abakulembeze balina okwerimba nti ojja kuba mu bufuzi ebizibu by'eggwanga obimalewo kubanga Mukama Katonda tajja kukkiriza kumamalawo. Mpuliriza Gasimbagane Ne Bannamawulire awo kakande wamaliddeko nabadde ndaba television program emu mukono gwange Chris Obore najja mu comment gye yakoze ng'erabikanga ewaana speaker mchala Anita Among. But for me it was a very mortifying statement. Ngega nti bannange mweno budget y'okuziika Olanya temutunuulira family yani y'Olanya. They are not beneficiaries out of this 1.8 1.7 billion whatever there are. Nti miskini bo n'engoye ze bagenda okwambala mu kuziika mchala Anita Among yampadde ssente mbagulire ngai Katonda wattu musajja abadde deputy speaker emyaka 10 yali member wa parliament ebisanja 2 najja abaddeko speaker omwaka bwafa. By the way, according to the abaana be baba batuse mu mbeera eyo oba kyekifaananyi kye twagala okusiiga mu nsi. We need to respect people even when they die. Tetusobola kufuula baana be points of charity and pity nga tebanna kumuzi mukulu kibazo tekitegeeza nti family y'Olanya terina ssente tezina tekitegeeza nti baavu tekitegeeza nti banide nga balomba. You're using them as billboards. Naye fwe tukola politics around the family. Gasimbagane